Ate mu malala ge tulina agataliiko mu ttuntu eyaliko Ssaabaminisita Rugunda akubiriza bannayuganda okwettanira enkola za gavumenti omuli emyuga basobole okwejja mu bwavu. Okwogera bino abadde mu bitundu by'Ekigezi. Ensisinkano y'abantu b'Ekigezi abeegattira mu International Community of Bannyakigezi mu Kampala omugenyi omukulu abadde yaliko Ssaabaminisita Dr. Rugunda nga basoose kujjukira emyoyo gy'abantu abaafa okuli n'eyali Gavana Profesa Tumusime Mutebire. Basharire ng'okanga abakiire mu kitinisa. Wano Grace Mugabire Mutebire nga ye ssentebe wa Bannyakigezi agambye nti ekyabateesaawo ekibiina kino kwe kwongera okumanyagana n'okuyamba bannaabwe abali mu bwetaavu. Alambuludde ebyo basobodde okukola omuli okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu n'asaba gavumenti okubakwasizaako. We also passed 18,500,000 Uganda shillings to have our vocational school where we use skills. The girls are learning how to tailor. Olw'omulimu gwe bakoze okuyamba abantu abali mu bwetaavu, akubiriza abantu okwettanira enkola za gavumenti ez'okwejja mu bwavu. In order to be meaningful and have an impact in implementing its objectives of improving the welfare of our people. Ate aba Lions Club etabirye Kasangati batongoze babikire yasabye abalondeddwa okutambulira ku nnono z'ekibiina. To support and further the interests of the club. Support and further the interests of the club. In all the undertakings. And contribute my fair share. David Tamale yakusakidde eggulire lino. Ali ku Bukedde TV 1 tukulamusizzaako ne tukwebaza okubeera ng'otulaba. Gano ge gataliiko mu ttuntu nga ga byamizannyo.